Mu district eye Masaka police ekutta abooluganda basatu abateeberezebwa okutemula muganda waabwe olunaku lw'eggulo ku Idi omulambo ne bagwetikka ne bagutwala mu lusuku ne bagusiba ku muti ne gulengejja ne bagenda ku police okugitegeeza nti muganda waabwe yeetuze. Omusasi waffe Tom Sange Kayinja y'abirina. Poliisi ku kitebe ekikulu e Masaka ekutte neggalira abantu basatu bagiyambeko kunoonyereza kweriko ku musajja ateeberezebwa okuba nga yakubiddwa n'attibwa n'oluvannyuma omulambo gwe abaamuse ne baguwanika ku muti okulowoozesa nti yeetuze. Bino byabaddewo akawungeezi k'olunaku lw'eggulo ku Idi ku kyalo ky'e Rwannunda mu muluka gw'e Kamwozi mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka. Omusajja Semuju Deogracius ow'emyaka 35 egy'obukulu omulambo gwe bwe gwasangiddwa akawungeezi k'olunaku lw'eggulo. Abakwatiddwa kuliko Mwanje John ng'ono muganda w'omugenzi, Nassaka Maria ne Nakawesi Melissa ng'ono mukyala w'omugenzi, nga kigambibwa nti abasatu bano baludde nga balina obutakkaanya n'omugenzi Semuju Deogracius. Poliisi omulambo yaguggyeyo ne gutwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Masaka. Sekamwa wa poliisi mu bukiikaddyo bwa Uganda SCP Twaha Kasirye ategeeza CBS enkya ya leero nti abasatu bano bakuumirwa mu kaduukulu ka poliisi ku kitebe ekikulu e Masaka ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso era nga bagguddwako omusango gw'obutemu. Bigambibwa bano bonna badde babeera wamu mu luggya lwe lumu nga baawula Just Buzigo kwe basula. Ng'ate kiwanuuzibwa nti omugenzi yaleetebwa nga mukulu, abamu badde bagamba si wa taata waabwe, tazaalibwa nabo. So kyannaku nti abooluganda abasiiwuusa empisa ne babeera nga bamiza muganda waabwe omukka omusu nga bayambibwako bano abalala. Naye okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Nga gavumenti yakuno eteekateeka okweddiza obuvunaanyizibwa obw'okuddukanya empeereza ey'amasannyalaze okuva ku kitongole ekya UMEME, minisitule y'ekikula ky'abantu n'abakozi egumiza abakozi abatereka ensimbi zaabwe mu kittavu ekya NSSF nti babeere bagumu. Ensimbi z'ekitongole ekya NSSF zekyasiga mu kampuni egenda okuggalawo eya UMEME tezisobola kufa ttogge, era olukiiko olufuzi olw'ekitongole NSSF luzirondoola bulungi. Gavumenti ya kuno mu 2005 yakola kontulakita ne UMEME okuddukanya ekisaawe eky'ebyamasannyalaze okumala emyaka 20 nga giggwako lwaleero. Wabula mu 2012 kampuni eno yateeka emigabo gyayo ku katale. Ebitongole ebyenjawulo n'abantu kinnoomu ne bagula emigabo nga olituukidde olwaleero ng'ekitongole ki NSSF kye kisingamu emigabo emingi n'ebitundu 23 n'obuuzi 3 ku 100. Wabula wabaddewo okwemulugunya okuva mu bakozi abatereka ensimbi ne NSSF nti gavumenti ng'egenda okukwata obuwumbi obuli mu 440 ewe UMEME Ssaababalizi wa gavumenti nga bwe yaluŋŋamya NSSF esirise tewali kyeyogera ku nsonga eno ng'ate essente zaayo nga n'olwekyo z'abakozi yazisigayo. Nyini ntebe w'omukago ogwa Notu Wilson Owere yabuvuddeko yeewuunya minisitule y'ekikula ky'abantu evunaanyizibwa ku NSSF ne minisitule y'ebyensimbi evunaanyizibwa ku busigansimbi mu NSSF ekizisirisizza ku nsonga za UMEME songa ekitongole ki NSSF kye kisinzaamu ensimbi. Twagala kulaba nti esente z'abakozi teziriibwa. Njagala abakulembeze abakiikirira abakozi mu boodi ya NSSF okubeera bulindaala n'okulaba nti sente ezo ze baateeka mu UMEME zikomawo. Tetusaba busabi naye tulagirira gavumenti okulaba nti ebintu ebyo babikolako mangu. Wabula Agula Ekibenge omutesitesi omukulu mu minisitule y'ekikula ky'abantu ng'eno yeetwala ekittavu ekya NSSF agambye nti abakozi emitima gibabeere wamu kubanga balondoola bulungi ebigenda mu maaso. Kitegeeza nti gavumenti bw'eneeba esasudde ng'esasula ba shareholders aba UMEME ne NSSF eba erina omutemo gwayo ku sente ezo UMEME ne bwe zisasulwa NSSF tekitegeeza nti bagenda zisasula immediate eziddayo mu NSSF esigala nti erina obuvunaanyizibwa buli mwaka okubala amagoba g'ebeekoze sente z'eba etadde ebweru kyeziba ziyingiza NSSF kwejja omutemwa gwesasula abakozi baayo. So omukozi atereka sente ze mu NSSF talina kyakosebwa nti bwe wabanga ekitongole
ekya umeme gavumenti oba ekyeddiza tekyetaaga shares ez'abo abaali bataddemu tekirina kyekikosa muntu wa bulijjo atereka mu NSSF. So naye nze kyenjagadde tuteekeko essira kyekyokukakasa omuntu owa bulijjo atereka ssente ze mu NSSF nti talina wayinza kukosebwa wonna. Olwaleero mu butongole kampuni ya umeme lwewaayo obuvunaanyizibwa eri gavumenti ya kuno bwe yali yagikwasa emyaka abiri egiyise ku mukolo ogugenda okuba ku yafeesi za umeme e Lugogo. Margaret Rwabushaija Namubiru omu ku babaka abakiikirira abakozi mu paalamenti agambye nti nga umeme ewaayo obuvunaanyizibwa bwayo oluvannyuma lwa kontrakita yaayo okuggwako olwaleero luno yeetaaga okumanya obanga abakozi baayo bonna ababadde bakola nayo bafunye bye balina okufuna omuli n'omusaala ensako yaabwe saako ensimbi zaabwe mu NSSF obanga ddala zibadde ziteekebwayo. Nze nkiikirira abakozi ntandikira ku bakozi n'enfunayo abagamba nti waliwo ensonga eno n'eno n'ogiwandiika n'ogiteeka mu buwandiike neweeteeka nti tugenda mu tekyetaaga parliament tugezeeko tugendeyo tuga tulinawo gye tukozesa bingi naye ne umeme balina union balina union ne general secretary bamumanyi bwe baba nga babadde baddala nga bali genuine kwegamba general secretary yasooka enofe n'okutugamba nti waliwo ekizibu kino kye tulina kati oyo kikwatako general secretary nga bwe ngenda mu office ngenda mukubira essimu mugambe nti bano be bajjako bali batya kati awo we tutandikira. Ye Minister avunaanyizibwa ku by'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Kanoni Dr. Ruth Nankabirwa Sentamu agambye nti agenda kutegeeza ensi eno enkya ya leero ekiddako oluvannyuma lwa kontrakita ya umeme okuggwako. Wabula olunaku lw'eggulo Minister Nankabirwa bwe yabadde ekyotera yagambye nti gavumenti yafunye ssente ez'okubunyisa amasannyalaze mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo oluvannyuma lwa gavumenti okweddiza obuvunaanyizibwa ku masannyalaze. Nolwekyo twebaza President Museveni amasannyalaze agakozi tulina kati 2,481 eza megawatt. Byagala okwetegeeza nti Honorable Kasolo yambuulira emiti by'amasannyalaze egyesimbye nga tekuli waya. Kaakati nsaba okubategeeza muleme kweraliikirira. Muleme kola ki? Twafunye ssente okuva mu World Bank miliyoni 638 eza dola nga tugenda kutoolako ezigenda kuyamba abantu okuva mu kufumbisa enku n'amanda bayigirize bwe mu kufumbisa gaasi naye ne ssente ezo tugenda kugula ebikozesebwa omwezi ogujja guno ogutandika Gwokuna. Abakristaayo mu bulabirizi bw'Amasindi Kitala baasuze mu ssanyu oluvannyuma lw'olukiiko lw'abalabirizi mu kkanisa ya Uganda olwa House of Bishops okulonda Reverend Kanoni Kugonza Joshua ng'omulabirizi w'Amasindi Kitala owookusatu mu ngeri ya Ssemutego tegulwala mugongo nga kye baagutuma tegunnakikwata. Olukiiko lw'abalabirizi luno lwatudde ku Zebra Hotel mu kibuga Masaka lwasazeewo Reverend Kanoni Joshua Kugonza adde embigere by'omulabirizi William Kasangaki era nga waakutuuzibwa nga 3 omwezi ogw'omunaana omwaka guno ku kitebe ky'ekkanisa Lutike ya St. Matthew Cathedral Masindi. Reverend Kanoni Kugonza Joshua yazaalibwa nga 7 Oktoba mu 1976 mu district y'Ekiryandongo. Omu ku bakristaayo mu bulabirizi buno bw'Amasindi Kitala agambye nti basanyufu nnyo olw'okulondebwa kwa Kanoni Kugonza kubanga abadde akolera wamu n'omulabirizi agenda okuwummula mu kukulaakulanya obulabirizi. Olukiiko lw'abalabirizi lwalonze Kanoni Kugonza oluvannyuma lw'okutuuza omulabirizi owa West Buganda omujja Kitaffe mu Katonda Gaston Sereko ku mikolo egyakuliddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka okw'omwezi Gwokuna eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasawo ekya Uganda Medical Association Dr. Joel Mirembe Nsubuga agamba nti okugema abaana kikendeeza obwangu obw'omwana okufa omusujja gw'ensiri. N'okubagema abali mu disitulikiti 10 n'omusobyo gavumenti ne betukolagana nabo we baatuwadde eddagala erigema. Eddagala erigema lino bannange liri safe, tubasaba abaana tubagemese tusobole okukendeeza eddagala likendeeza ku buzibu ku maanyi g'omusujja singa guba gukutta omwana.
mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Ebbugumu lyeyongedde mu kuvuganya okw'ebifo ebyobukulembeze mu lukiiko lw'ekibiina ky'NRM olw'okuntikko olwa Seeke oluvannyuma lwa Kapiteeni Francis Babwe yaliko omubaka w'amasekati ga Kampala mu Paalamenti okulangirira nti agenda kwesimba kwa Moses Kigongo ku kifo ky'omumyuka asooka owa nnyinitebe wa NRM yadde ng'ekifaananyi ekiriwo kiri nti ebifo ebyokuntikko ebisooka ebibiri mu kibiina ky'NRM birabika ng'ebiriko bannyini byo. Okutunka mu bakulembeze ba NRM ennaku zino kweyongedde nga ne gye buvuddeko sipiika wa Paalamenti Nnaalongo Anet Anita Mongo Magogo yalangirira nti agenda kuvuganya munne alitwala Rebecca Kadaga ku kifo kya namba 3 ku lukiiko lwa Seeke olwa NRM. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Kapiteeni Francis Babu nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Joseph Lukyamuzi ku nsonga zino ez'enjawulo omuli n'okwagala okuvuganya ku bumyuka bwa ssentebe wa NRM ekimu ku bifo ebirabika ng'ebiriko bannyini byo. Honorable waliwo amawulire ge twawulidde agagamba nti oyagala kuvuganya NRM Vice Chairperson National Vice Chairperson. Omanyi mwogera ebintu bitereeze lwaki onzisa wansi ayagala kuvuganya Moses Kigwe. Nze mvuganya kifo tovuganya muntu gye ngenda ku kifo kye bayita First National Vice Chairman. Naye waliwo atuddemu. Tewali atuddemu alina kuvuganya kasita ttaamu eggwako abeera ng'omuntu omulala yenna. Ebyo yagala okwogera si birungi tereeze ekintu. Waliwo ekifo kya chairman ekya Vice Chairman National. Abantu baddemba okukivuganyaako. Constitution ya NRM bwegamba. Naye mu nkola ebifo ebyo ebibiri birabika nga nekiri bakyesimbako abantu bennyini ne batuula wansi ne bateesa. Omuntu abeera anapozi tekira kitegeeza nti bagenze banene bamugaa nti kale bwegende. Luli era ne luli mu 2020 wagezaako naye kirabika. Nze bampita ne bambuulira ensonga nenyikiriza. Mwakkanya byali bya mabega wanzigi. Bampita netwogera nembaga nti kale agende ekitegeeza nti oddamu kwesimbawo. Lwaki olowooza nti gwe ali best suited okubeera mu kifo ekyo? Olowooza otya? Lwaki nze neerowooleza? Toyinza kwerowooleza oyinza nti gwosinga obulungi abantu mala kukola bano baga nti gwosinga obulungi olw'enkolayo. Naye kakati NRM egenda kukulemberwa of course ne bali abaliyo emyaka gigenze naye NRM terabika. Naye lwaki muvuma abantu? Omuntu oba mukulu oba muto avuganya bw'abanga asobola. Olekerawo empisa eyo mbi ya busosoze. Tososola mukulu oba muto oba mukazi. Honorable n'emyaka oluusi gikendeeza ku busobozi. Obulamu bw'obuntu bwe busalawo. Ayinza okuba nga mukulu nga mulamu, ayinza okuba mukulu nga mulwadde. Nina omusajja ano Professor Tapera ye heart specialist mu Uganda asinga alina omyaka 90. Bwe mba mugamba ekifo weekiri gwe jangu oli muto nze ndi mukulu omulala ali wakati twogere mu bantu basalewo gwe baagala. Nze era nze bwe mba buli bwe kyova mulabanga ebyobufuzi kati bibalemye. Mujja mu busosoze muvuma abantu. Lwaki ovuma omuntu akukoze eki? Abaana batakubera kuvuma naye abamu bagamba kuvuma nti oli muto tosobola. Abaana abamu bagamba nti abantu abakulu be baani? Abani Katonda wano oli Katonda. Nedda. Oyagala kigambo kimu kyamba kikivaamu. Olina obusobozi oba tolina. Oli mulamu bulungi biological constitution egamba bulamu tigamba myaka. Era n'emyaka baagiteeka mu constitution baasobya baba balina gwe bali bakugira. Aye nekijja nekyakwata. Anti bali bakugira gye twali tuvudde omuntu abeera alemeddemu nnyo bw'abeera alemeddemu bamulonda. Lwaki mudda mu bintu ebyo? Babulonda mwe ne mutaano mu abatono ne mutandika okukookolima. Mukookolima biki? Kati naawe abo ekibaba Burundi. Naawe abo tobavumye nti bakookolima. Kubanga oba nga asaba Katonda ono omusajja mubi bisaawo oba oyogera kusamira bubi oba ovaawo n'olayira bubi oba luba tomuvumye. Kakati ono Babu okulamuza ekifo kitegeeza nti olina by'olaba ng'oluusi gwe singa obeera gwaliwo wandibadde obikola mu ngeri esinga. Era bwe naliwo nga ndi vice chairman waliwo nakola ebyakola. Kuba tonjagala toyinza biraba. Ojje mu byabakadde. Nedda ojje mu byabakadde mu kifo ky'okudda mu bye nakola. Owulikika ng'olina obutakkanya n'ekisinde kya PLU. Kiki ekyo? Kimanyi ekibiina kye bayita PLU, kimanyi ekibiina kye bayita NRM. Kisinde nekirabika ng'ekiringa ekyagala okulya damu ekibuuzo ekyo kibiina. Omanyi bibiina biwandiise byokka.
wabere nebisi atezile ku pressure movement ngata kujoininga pressure movement naye erabika in fact yemu kwaba abagamba nti mu abakadde mulemeddewo imije gwe muri wamu ekinakola ki kinakola ki balabika nga bagenda kulyawo NRM balye ani abaganyi nga gwe profit of doom bagambe balye tongaba kunoonya mwabo bamulimu omuntu asobola tewali aganyi nabo bajjemba okwesimbawo bajja kunoonya ekibiina we beesimba nawe kyotegeeza bakulembera tomumanyi kimumanyi kubanga ayinza okukulembera mu maaso oba oyagala kujja no problem nesinga gwe ngana kunkulembera wabanga ayisidde mu mitendera emituufu ne bamulonda tuyinza mumugaana kati luli wageze kati pulezidenti gwesinga okwagala mu Afrika yonna bamuyita Traore si lwa myaka ne lwa bikolwa omwagala okusinga onaawa wano kakati ate nkugambye mu Afrika niye omusajja gwe ndowooza okyusa bikyusa tugamba oli negative oze kufuuka mbega olinga ng'asuulira omuntu awo njogera ebintu bitaliimu amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna basangibwa ku Gaaluleba Building ewa Kiso essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School esseguku Katale abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu arts ne sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi saako pikipiki Honda 2025 ne 1010 SC nkola ya mu Japan empya ttuku ogifuna ku kibanja mpola erugogo opposite ne DHL oba mu Ndeeba opposite Equity Bank. Tiimu y'eggombolola eya Kabaka eya Musaale Lwebitakuli esitukidde mu Sseddume w'ente wamu n'ekikopo bwekubye Ssaabagabo Ntuusi ggoolo emu ku bwereere mu kikopo ky'omupiira ekya Muteesa Cup. Empaka zino zeetabwamu eggombolola zonna 6 ezikola essaza Mawogola era oluzannya luno olw'akamalirizo olwadde ku kisaawe eky'Essembabule. Ate mu mupiira ogw'abawala ogw'okubaka eggombola ya Ssaabaddu Mateete ewangudde eggombolola ya Musaale Lwebitakuli ogwo abadde 3 ku 12. Ate yo tiimu ya Uganda ey'omupiira ogw'ebigere y'abazannyi abatasussa myaka 17 eya Uganda Cubs etandise bubi ddala mu mpaka za Africa Cup of Nations ez'abazannyi abatasussa myaka 17 bwekubiddwa abategesi aba Morocco ggoolo 5 ku kiiso ky'engege. Omupiira guno gwe guguddewo empaka zino era guzannyiddwa mu kisaawe ekya El Bachir mu kibuga Mohammedia nga Morocco omupiira guno egwefuza ebitundu 58 ku 10 yo Uganda n'etwalako ebitundu 42 ku 10. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Amagezi Nnakku ow'effumbe ge yasala okusobola okujja Ssebwana ow'olugave ku Bwakabaka kwe kuyisa olukwe mu buli muntu Ssebwana gwe yatumanga okunoonya obugenyi ng'amugamba nti owange bw'ogenda todda era bwe batyo bwe baakolanga. Omutaka Ssebwana ow'olugave yalaba abantu baatuma okunoonya obugenyi tebadda kwe kwesitukira ye yennyini agende anoonyeze omugenyi we obugenyi ne wavaawo enjogera egamba nti bw'otuma abatadda naawe ogoberera. Nga tugenda mugebweru sooka ojjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 31 omwezi ogwokusatu ogwa Mugulansigo omwaka ogw'2025. Bwe lwali bwe luti mu 1971 gy'emyaka 54 egyakayita yali nnyiike n'ekyobeera mu bantu ba Buganda ne Bannayuganda bonna okutwalira wamu enjole ya Ssekabaka Edward Muteesa II lwe yakomezebwawo kuno okwaffe. Wali wayise omwaka gumu n'emyezi 4 nga Ssekabaka Edward Frederick Walugembe Luwangula Muteesa II akisiriza omukono e Bungereza gye yawaŋŋangukira mu 1966 nga yeesega Kawenkene Apollo Milton Obore Opeto eyali amufuukidde ddala omuzibu n'afuukira ddala ensolo gy'ali. Okuva e London wano mu Uganda enjole ya Muteesa yatuusizibwa Ntebe n'oluvannyuma n'etwalibwa e Kololo Uganda gye yakungubagira n'eryoka etwalibwa mu Paalamenti okusaba ne kutojjera masinzizo amakulu okwali Namirembe Lubaga wamu ne Kibuli. Mu masire Kasubi ennyiriri zaali mpanvu nnyo ebitayogerekeka mu kukuba eriisa evvannyuma nga n'oluvannyuma Ssekabaka Muteesa II yaterekebwa mu kibira mu masiro g'e Kasubi era omwaterekebwa kitaawe Daudi Chwa II, jjajjaawe Mwanga II ne taata wa jjajjaawe Muteesa omubereberye. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajaani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva bisange mu maduuka gonna essimu noti 75 noti 668481.
Yali Ssaabalamuzi wa Kenya Kenani David Maraga alangiridde mu butongole ti wakwesimba wavuganye ku bwa pulezidenti wa Kenya mu 2027 n'agamba nti Yesu wakwefuula Sebevumya Nsogobe eriiso teriva ku kyoto. Kenani David Maraga yali Ssaabalamuzi wa Kenya okumala emyaka 5 asinzidde kiisi gy'asibuka mu kanisa yaayo n'agamba nti byaddala akkiriza okwesimbawo mu kalulu ka 2027 nga kati omupiira agulekedde bannansi ba Kenya kubanga be balina obuyinza okusalawo gwe baagala abafuge. Maraga ow'emyaka 74 awakanyizza n'ebibungesebwa nti President William Ruto yamuleesa abuzeebuze abalonzi agambye nti ebyo tebikolebwa abantu bagezi nga ye bya bannantagwa butonga akafuba k'ennyonyi ak'enkulu n'ak'entoba bubaaza bumuli. David Maraga ajjukirwa nnyo mu 2017 we yabeerera Ssaabalamuzi wa Kenya okukulemberamu balamuzi banne mu kkooti ensukkulumu ne basazaamu obuwanguzi obwa Pulezidenti Uhuru Kenyatta olw'emivuyo egyetobeka mu kulonda okw'obwa pulezidenti okwali kubaddewo n'atafuna katengo ng'enjogera y'abaaluno bweri yadde nga Kenyatta ye yali pulezidenti. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gakutuusibwako Kyaddondo Technical Institute Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering, technology ne business ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wa njawulo mu katale k'ebyemirimu. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi balabudde bannakazadde ab'ensi eno abeekatankira ennyo eddagala erya tayineero eriyamba okukkakkanya obulumi obw'amakkato n'ebisa saako omusujja mu bakazi ab'embuto tiboolekedde okuzaala abaana abamagufu olw'okukozesa ennyo eddagala lino. Abayivu abayeeyanga bato bannaabwe ab'omukwano nti omwami n'omukyala kajiiko ne sukaali okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku Seattle Children's Research Institute mu America ne balondoola abakyala 307 okuva nga bali mbuto wamu n'abaana be bazadde. Bakalimagezi bagamba nti ebirungo ebya acetaminophen ebifumbekedde mu tayineero n'eddagala eddala erikendeeza obulumi obw'amakkato n'ebisa nti omwana ali mu lubuto bwe bisukka okumugenda ku bwongo bibuwugula agenda okuzaalibwa nga waya ezimu tezikwata bulungi. Namuziga okwetoolooledde okunoonyereza kuno omumanyi Dr. Brennan Baker bamaama abawadde amagezi bafube okugumira obulumi obw'amakkato n'ebisa kasita bwa kiseera buseera beewala okuzaala abaana ab'obwongo obutatuukanye bannaffe.